Musumba Pastor Jengo, abali baito church Kawala, Lewegi Center abasobana omugenzi, abatuuze b'e Kawala mwenna, n'ab'Ebukoma Nsimbi Mpama, kitalo nnyo kitalo ddala. Mpama. Erinnya nze Kijambo Ahmed, nga nze kansala atwala ekyalo omuwangaalidde omugenzi ono wamu ne pasita waffe. Ate era mu ngeri y'emu nze mwami wa Kabaka atwala omuluko ogwo gwa Kasubi Ssaabawaali. Bannange siri wano ng'omukulembeze, ndi wano ng'omu ku b'ennyumba, kubanga kinkutteko nnyo olw'okufa kw'omwana ono. Munzikirize nsaasire abazadde b'omwana nti nga mulabye okutunula mu ntaana y'omwana wammwe. Si kirungi omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana, waakiri omwana yatunudde mu ntaana yaki ya muzadde we. Mu kaseera ke twali mwetaagiddemu ate wagendedde. Nze kyendowooza nti abaddenga omuti gwe bayita emperewe. Omuti emperewe gwe gusinga obugumu mu kibira, naye bwe olaba gugudde omanya nti embeera si nnungi. Nebaza n'ebibayivo kya Kikawala kuyita Musumba waffe Jengo, tife ng'ekyalo batukoze bulungi nnyo, era be bakulembeze be tukulembera nabo ekyalo nga batuyamba mu buli mbeera. Mwe be tuzaalira abaana balungi mukubeeko mu bugalo bwa Nabukoma Nsimbi. Bano be bantu abakulaganika nabo ku kitundu, tembamulaba tuze okuwerekererako mwannyinaffe ono Teddy. Tusaba Mukama amwe tumule ekyemirembe, tuwe tubanyirizamu nnyo ng'ekitundu. Abadde aweza ekitundu kye nga teyegerera, bwe babigaanyi nga pasita gye ng'akubawo ebiraka nga niwe biggwa, era tufiiddwa ddala. Bataata bamaama ba Nabukoma Nsimbi, mwebale okukuza abantu bano bulungi. Tetubalinako tabbu yonna mu kitundu kyaffe, ate era be bantu abalungi ennyo. So n'ebigambo ebyo nja kwebaza mwami wa Kabaka, omulanga gwa Sasika gwatuuka bulungi. Abantu balima emmwanyi, mwebale kulima mmwanyi, muli balimi mwebale kulima, omulanga gutuuse. Naye era nga wagaye mukiike embuga, olwo luwalo lwaffe tutubeezawo Bwakabaka. Sasika Kabaka wa Buganda awangaale. Ebigambo byebyo ngenda kusaba kansala we tukubisizza tumwakitegedde lwaki abamu baayombe. Tugenda ne tubayitamu tubagamba ne tusaba ssente tuwagira abazannyi tukole bwetuti pekino yatugamba nti buli okuwangula omupiira erina kubanga erina obukadde 13. N'okubuna ababaka ba paalamenti bokka bwebatudduukirira. Tuwatu naye balala batudduukirira, kyemutomulaba nga batugulira abazannyi baabwe tibanyimu maanyi. Kale kuba omuzannyi nabyo byabadde bwere tebanmanyi. Kitalo nnyo, kitalo bannaffe betusinzisa abasajja twatondere twebalimisa. Ekigambo kiri kimu nti kitalo ddala. Ngenda kusaba ntegeddeko waliwo kansala ssebo jangu obuuze ku bantu bo era basaasire olw'embeera bweti. Kansala bw'aba waali tukozese eddakiika eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Takolumye mwebalire ddala. Azeemu okwebaza abantu mwenna ab'ebyalo bino, Isaka, Mpama, Nsolo, Kikondoolo, Kijamenvu n'ebyalo ebiriraanyeewo, abaleese ebyammwe ttalo ne mujja okutuusiza mu budde obwabadde obw'obutiti bwe buti. Mu nnaku ey'ekitalo azeemu okulabula n'okwennyika eri abantu abakoze effujjo mu kulwana ng'ali mu nnaku ye. Kinammwe Katonda wekinala kinatuuseeko ajja basabira. Addemu okwebaza abakyala abakutte emisito ne mugenda mu budeeya ne mugenda ku Nakitembe ne musonera. Bano mikwano gye
sebule munnamwe muganzi keke ekimuli wajja kubawo anyamba n'akijjako n'akissa wansi bwekiteekako wajja kubawo anyamba n'akissa wansi nyamba okola ekyo bakisako kikwata okisse wabbali kuba kijja ggwa n'ebijja kuba bingi bireme kujyawo kikwate kino okisse wansi basseewo ekira Tala